musanze tuwayawayamu wano kubitambula sebo mukama wange buuza ku balabi baffe ate tulabe engeri gye tutambula mu maaso eyo. Oli student? Yes sebo, ndi student. Edwango oga student nti alina n'ebirevu kati ensi yakyuka. Babuuzeeko sebo. Sebo moderator neyanziza nnyo. Abatuwulize era abatulaba amanya n'eddoboozi mpitibwa Kasule John. Nganze gola basebo mukama wange ndi muyize Soroti. Soroti University. Walako government sebo. Okay. Nanga nsoma emisomo egy'obusawo. Medicine and surgery. Yes sebo. Omanya abasawo tulina bangi veterinary wali agwa babisolo. So abantu yatuliza nyongera okubaza Katonda olunaku olwaleero tusobozesa okubeera wano. Nsaasira bonna abayise mubizibu ebyenjawulo okwongera okuseddoboozi ku ggwanga okusaasira famire ya mwami Alex Mukulu. Bannange mukama amunze amwecho omulekye emirembe. Bafunye ebizibu ebirala byonna ebyenjawulo obubenje ennaku zino buyitirivu oba buli wamu wulira waliwo bano bafudde tusaba mukama bagumye n'abo batuuse ku bwanguzi obw'enjawulo nabo twongera okujaguliza wamu nabo namuli ne famire y'omukulu w'eggwanga muzzukulu we yatuuse ku bwanguzi obw'enjawulo munnange kati agenda kufuuka munnamagye atukuuma ffe ate kale ffe baani okukuumirwa omuzzukulu w'omutabani omuzzukulu wa president w'eggwanga. So famire ya mwami Museveni ne gundi yonna first family tubayozaayoza. Nina gwe nagamba nti mutabani wange ne mmala mulaba ng'atambula talina kamera mu kifuba nja mukubanga kibooko nagamba azo oyagala abaana bonna babeere mu kamera yenze ndi omusajja wa kamera ndi buli kimu omusajja wuuli omuzzukulu omwana omukulu kati gwe abo bagambe mbu mugendeeko mu mawulire munaabeerawo wokka olabe embeera. So abazadde ndowooza kyakuyiga ate era ndowooza gwe mukulu omutuufu kuba edda bagamba ng'omuyindi atunda omwana we ali wali eri era ogenda okukamaliriza nga bizinesi zitambulira ddala buki ate n'omwami Muhazi kyova olaba bizinesi z'abo abayindi tezigwa. Osobola osanga bizinesi y'omuyindi ng'ebaddewo okumala emyaka 10 oba 2 kubanga ye akimanyi nti ekintu wakikwatamu enkyataliiwo era alina okuleka waani agenda omuddirira mu bigere. So akantu ako noza tukakoppe naffe naye osanga waneeno omuntu ng'alina galaji naye nga yiye nga waavaawo bw'ati ya butayagazisa ndowooza abaana mirimu era we tujja okutandikira omulabirizi Dr. David omumanyi bulungi mumanyi nze gwolaba ssebo nkulidde mu maka malokole era nange ndi musajja mulokole era nakivubayo teyampitangako lwakuba nti ennaku zino kubeera wala na biki naye nakivuba eyo ate oluusi kuba mukyalo eyo nali nga babuwamanga tufunayo kakosita kaffe nekatuleeta netulumba naye era 3 lukyaliwo lutujjukiza nakivuba eyo kati twadda wali Odi Kampala. Kati omulabizi agenda n'agamba nti obuzibu n'ebbula ly'emirimu oba tujja biteeka ku gavumenti naye oba eri abaana gye basomera we wali obuzibu nga we watatambuza bulungi gavumenti tutandikiraawo tulina essuubi mmwe abaana abasoma okubeera nga bwe munaamaliriza ne mujjeeno munaayambako ku bbula ly'emirimu oba amasomero ge makyamu ge galemezaawo ebbula ly'emirimu. Mwami Hazi actually ebbanga eriise kando kangambe emyaka ngana kale kantandikire ku bbanga omukulembeze waffe yakwatirwa obuyinza. Ekizibu kye twali tulina ekinene nnyo ng'eggwanga kyali kya butasoma omuzungu kyayita illiteracy. Era gavumenti yasinziira okulwanisa obutasoma. Obutasoma nga tutegeeza ki nti omuntu tasobola kusoma era tasobola kuwandiika. Kakati twebaza nnyo gavumenti mu programu zaayo UPE, USE ekizibu ekyo tugenze tukisolovinga mpola mpola. Era kati we twogerera ebitundu nga 7 oba 7.5 eby'abayizi mu ggwanga eby'abaana wakati w'emyaka 10 ne 15 bali mu masomero basoma. Kati akaseera katuuse ekibuuzo kive ku
obutasoma illiteracy tudde ku kiki kye basoma ndowooza nsonga nkulu nnyo nyini ddala nti kati tulina okuzza focus yaffe ku ki abaana kye basoma kubanga okubatwala obutwaze mu ssomero yes ekitwebaza Katonda kyaliwo era kyakolebwa era kati kikolebwa bulungi kati tuli bulungi osobola osanga omwana nga asobola okusoma oluzungu osobola osanga omwana nga tagenda kusumbuwalizibwa kukuwandika kaleeta kakatwala wali oba wali naye kati demands za market teziri kusoma kukka nti nsome oba kuwandika kukka njizo okubala demands za market ziri ku creativity nti igwe ng'omuntu ayiseeko mu ssomero osobola okuba akakantu keweeteerawo osobola okuba akakantu k'okola ne kayamba igwe era n'abo abakwetoolodde kati ndowooza abo tulina okuzza focus era eyo focus tulina kutandikira mu biki abaana bye basoma fe baatugambanga nti education is the key watyange kufuru ye ekyusa okiraba oteekamu ekisumuluzo tekiggulawo kati tulina okumakinga sure nti tetugenda bugenzi nangomo nti kubanga kasitoga nti education nti omwana asome gwe nga tofuddeyo ku ki kyasomye oba omutadde bute saawa following system agwa mu system asome then atuuke wali eri nga demands kati ndalako so ebyo bye tulina okwadressinga nali nsomako mu history government eno nga yakajja mu buyinza waliwo professor bali bamuyita Ssekitanzi yali akulira akakiiko bali bakayita Education Policy Review Commission naye akakiiko ako munaye kavaawo akakiiko ako kavaawo simanyi amanya Mushega abadde kaliwa naye abadde mu nnongoosereza abadde mu Education Review ndowooza naye akaabwe kamalirizeeyo mu 2023 awo mugumu kano ndowooza bakateekawo ku framinga edda framinga gundi system nga wenaabeera ti omwana gyagenda mu primary agenda mu secondary n'ebisigala ebityo kati commission eyo nze ndowooza twetaaga nfuddamu netugifuna commission eyo ejje kati erabe etunuleko mu content w'abaana okitegeera nti essaawa eno tulina ebintu bye twogerako waliwo ebintu nga East African integration nti twagala tubeere kitole wamu nti Kenya, Uganda, Tanzania ebintu ebyo content oyo alina kujja okweyambala makumi atandikira mu ssomero mu bisomebwa okitegeera nti tugattanga lijoni kitegeera tuleme kubeera ku island nti ffe nga Uganda tuli wano tulina ebintu byaffe tusoma nga Uganda nosanga abaana Kenya nga nabo balina ebintu byabwe basoma osa nosanga amasomero kati gundi maybe Kiswahili yandibadde a compulsory language saati ati nti wembeera waneeno nga nina akatu kenkenyi nandiyagadde okutunda Kenya sigenda kukola ki kusumbuyibwa nja kuba manyi Oluswahili kyekimu ne Tanzania kyekimu ne Rwanda naye nsosanga wano munenga abantu batulekeredde ffe waneeno tusoma byaffe so content asomebwa mu ssomero kikulu nnyo era kati ye topic of discussion gye tulina okuddako topic of discussion gye tulina okubeera nga tuddako yeey'okulaba butya abaana kati bye basoma engasa gye biyinza okubeera nga bibagasaamu okukyuka kwakoleddwa era njala kutegeeza nti kati abaana ensoma yakyukamuko bagamba nti yakukwatako hand zone awo wonna mugano wange jjajja wange Kasule nawe ajja tuyisaawo saako ne omugenyi wange omulala naye agenda kubeera nga atwegattako twongera kutunuulira eggwanga liyinza kuganyulwa litya mu byenjigiriza ebiriwo era enkola y'emirimu gy'abantu abali mu bitongole ebya gavumenti bisobolera ddala okutumalirawo ddala ebbula ly'emirimu nga tweyambisa ebyenjigiriza saako n'entambula y'ebyobufuzi gye tulina munywanyi gwenno atulaba twagala kwongera kumanya nti ebyobufuzi bitugattako mu kunoonya emirimu oba nedda era twagala kwongera kumanya ebyenjigiriza bye bitugattako okulaba nga ebbula ly'emirimu livaawo oba nedda awo wonna tugenda kubeera nga tuyitirawo era twagala tulina kukola tutya okulaba nga omuntu bw'aba asoma
ayina engeri gy'asomamu asobole okubeera nga afuuka wa mugaso. President Museveni ayagala nnyo n'abantu abali ekitole abakolera awamu. Abayizi balina ambulera ebagatta. Edda twawulirangayo Uganda National Students Association ekyaliyo oba nedda. Mr. Kasule wali omusawo ajja kutubuulira abayizi mwegattirawa era gavumenti yo ebasangawo okusobola okuba nga bagiraba nti mutambulira wamu nga bw'obadde ngamba nti East Africa yeetaaga okubeera ng'eri wamu. Nsanyusa okuddamu okulabako. Obadde obuze mubeereyo mu bittafu yammwe naye kirungi kasita olwaleero oneegaseeko kankubuuze nako ssebo n'abalabi baffe batubuulizeeko naye toddamu kubula bwotyo. Sijja kuddamu kubula mwami Ssebugenyi oba wamukola ki? Munaaye mbadde ku mirimu emitongole ndi eyo ndi mukukola. Oli mukukola era otambula na Mr. Balamu? Sitambula na Balamu naye ate nange ngobereranga concerned citizen olaba nti eggwanga lyaffe tusobola okuteeka mu mutindo oguli ku mulembe si bino ebyedda. Njagala kubuuzaako abatulaba mwenna mbeebaza okulaba nti mubeerako ku programu eno nsonga ku nsonga okulaba nti ku KTV temuvaako okusingira ddala abantu bange okuviira ddala eyo mu Kabula Lyantonde district babeerawo ate babaagala nnyo. Babuuzaako era abali mu kukola mbeebaza abafunyemu ebizibu tubasaasira era twaviridde ku mukwano gwaffe Alex Mukulwe musajja oyo yabadde musajja w'amaanyi nsonga za bitone n'ebirala bwe bityo era nsaasira famire n'abalala mwenna abafunye ebizibu bemmanyi ne besimanyi ate abafunye essanyu embaga n'ebirala mwenna tubeebaza ate tubagumya ne tugamba nti essanyu libeerewo era tubeere n'emirembe nga bwe giri NRM gye yaleeta mu Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era ffe wano tukyali mu ssanyu yakujagulizaako mukama waffe ate nga musumba waffe taata waffe Bishop Dr. David Kiganda myaka 62 mukama amuwadde obuwangazi. Tusaba amwongerere ddala kubanga tukyamwetaaga. Ndowooza abamanyi ekisenyi we kifaanana oli omu ku abo Mr. Kasulu omanyi engeri gye yakyusaamu ekitundu. Tusobola okukozesa system eriwe y'ebyenjigiriza sako n'engeri gye tuzannyamu ebyobufuzi ne tusobola okuba nga tugoba ebbula ly'emirimu mu ggwanga oba institutions zirina okukyusaamu. Webale nnyo omutesitesi wa programu. Actually guno omulamwa mulungi kubanga gukwata ku buli omu tegwawula bya bufuzi. Kati most of the times topics nga zino zitulaga nnyo okubeera neutral in whatever we are doing because bw'oba oyina omwana w'essomero kiba tekyawula kibiina. So kati institutions ezimu nga tonatuuka ku institution tusooka ne tulaba background education mu Uganda gye yava neweeri kati nti luli before UPE nga tenajja UPE twalinawo abaana nga tebasoma bulungi ng'olabira ddala nti okusoma kyali kyoyo omuntu ayina ku ssente naye UPE we yajjira nga nange mwendi kyatuyamba nnyo okulaba nti tusobola okufuna abaana. Actually twatandika ku baana 4 nzijukira bulungi nali ku St. Francis Primary School Ntungamo twasomeire eyo nga before that okusoma kyali kizibu nnyo okulaba nti tusobola okugendayo ffenna naye UPE we yajja mu 1997 ffenna ne tweyuwayo. Kyayamba nnyo okulaba nti omuntu eyali teyeesobola omuwejjere omwana we asobola okusoma. So kati eyo credit kyenkugambye nti kino tekyawula bya bufuzi. Kati wano olina okusiima gavumenti ya NRM oba ogaana oba okkiriza. Tulina okwebaza President Museveni ku lw'eyo enteekateeka gye yaleeta ne gavumenti okulaba nti esobozesa buli muntu yenna okulaba nti omwana asobola okugenda okusoma. Kakati nga tuvudde eyo olabira ddala nti mass education yabeerawo ebyo twali tusoma by that time curriculum lwe yatuuka ekiseera n'ekyukamu. Kakati we wajjira USE mu 2007 era nakyo ne kiyamba nnyo ffe abaali batandise nayo okulaba nti tusobola okubeerezamu okusoma. Kakati ekintu ekyo kijja ne kiyamba okulaba nti omunnayuganda yenna omwana we asobola okusoma obulungi. Kakati bwe tudda
ku bisomesebwa today byawukanamu n'ebiri bye twasomanga nga basically tuli ku theory naye kati tulaba tuli ku hands on kiyamba nnyo kubanga basically tulaba ne government etuwongera nnyo mu skilling kakati bw'oba olaba nti curriculum gye tulina omwana kyasoma ate n'addamu n'akipracticinga kijja kutuyamba nnyo okulaba nti omwana bw'aba akomyewo mu field kijja kwongera ku mutindo ogw'okukola ebintu okusingira ddala guli gwe twalimu so ensoma gye tusomamu right now nnungi era nze sigirabamu buzibu bwonna kubanga kiyambye nnyo okulaba nti omwana asobola okugatta byasomye n'abigattako skills kati ekyo ne kijja ne kimuwa n'obwaba nga talina mulimo asobola okwetandikirako okutondako omulimu ogugwe. Tulina essuubi nti USE UPE byatondebwawo neno waggulu gavumenti eyambako okuwola n'awalala. Tulina essuubi nti byonna ebyo ebikolebwa Uganda by 2040 ebbula ly'emirimu lujja kuba lufumo tulitunuulira nnyo ng'ekizibu. Basically ebbula ly'emirimu nze nganze ndaba ligenda likendeera because kati abaana bano abagenda okufuluma ajja kufuluma mu kusoma ng'amazeewo nga alina kyasobola okutandikawo okusingira ddala kiri ekyokutambula ne baasa kunoonya mirimo. Actually omuntu yenna n'obwebeera bab'ebyobufuzi bandibadde b'enkalejinga nnyo okulaba nti omwana asobola okutandikawo omulimo. Osobola okubeera ne bachelor's degree naye ng'osobola okutandikako ekirombe ky'okufulumya amatafaali. Okay? Kati awo ne gavumenti nejja n'ekukwatirawo okulaba nti esobola okukuweereza machines ezisobola okufulumya amatafaali ago mu budde bw'oli ku ground ng'omaze okusoma. Ekyokubiri kino kijja kutuyamba nnyo kubanga abaana ng'avudde ku university oluusi osanga anyooma mirimo kubanga aba teyakipracticinga before. Kati kino kijja kutuyambako okulaba nti omwana bw'anaaba avudde ku university asobola okugenda mu fabrication welding n'atandikako weewaawo ayinza obuteekwatiramu ye ng'omuntu naye ng'alina knowledge and capacity ey'okukola ekintu bwe kityo so asobola okiteekako okuyambako ku bano abavudde mu vocation. So right now curriculum gye tulina nze njagala kwebaza gavumenti ne Ministry of Education okulaba nti esobola okutunula neeraba nti bano abaana be tulina okubateerako embeera enaayambako okulaba nti omuzadde n'obwalaba nga talina ssente ezimusobozesa okumutwala walala naye ng'omwana alina sikiiru mu ngalo ne mu mutwe gwe kubanga ekintu ky'osomye mu mutwe tekivaamu tekifaanagana n'ekirala kino. So kati njagala kwebaza gavumenti ya NRM, njagala kwebaza Ministry of Education, njagala kwebaza abazadde abakirabye nga kirimu ensa era n'okusingira ddala nsiima abaana abali mu kusoma okulaba nti banyiikidde nnyo okufaayo okusoma kino ekintu era nga kitandika luli twali tukiraba ng'ekintu ekitasoboka ng'ogamba nti omwana bw'anaaba ali mu kiraasi ne baleeta I don't know how you call it okuruka weaving okwakuyita kusona ndowooza mu Luganda ng'asobola okusona bitambaala bikiino anaafaayo naye tugenda okulaba nti right now omwana kyasoma era akiteekako amaanyi n'okulaba nti kivaamu bulungi. Dr. Kasule, kakati tudde ku sayidi ey'abayizi. Twawulira nti mulina ekibiina ekigatta abayizi mu ggwanga. Ekibiina kino kirina omugaso, kirina engeri gye kiyambyeko gavumenti okusobola okwidentifyinga abayizi n'okuyambako abayizi okupushinga okulaba nga ate bongerako ku ebyo bye baba bayize. Era kyekiriwo ekyo. Ekibiina ekyo weekiri ekibiina ekigatta abayizi mu ggwanga lyonna. Ekibiina ekyo bakiyita Uganda National Students Association. Kino ky'ekibiina ekigatta abayizi ku ddaala okutandikira ku secondary paka ku university. Kati wakati awo waliwo tertiary institutions zonna obulala nga neziba nga si university. Tertiary institution katugeze technical colleges n'ebiringa ebyo. So ekibiina ekyo bakiyita Uganda National Students Association mu funze UNSA. Ekibiina ekyo kyatandikibwawo dda nnyo
ngoza mwaka nga 1989 likyadda nnyo lwakuba kigenze kyeyubula mpolampola tekyatandika nga bakitawunsa kitegeera naye kigenze kyeyubula mpolampola era ndowooza mwaka 2007 bwe kyateekebwa ne mu teeka kyebayita enacting mu parliament era waliwo article number ekiteekawo article number weeri ekiteekawo kibiina kya ggwanga ddamba kibiina kino mwe twegattira ng'abayizi ne twogera ku nsonga zaffe ezituluma ekibiina kino it's not an authority naye kibiina kituyamba kwegattira muli ensonga zaffe ne tuzigaayagaaya ngaffe ne tubaako recommendations zetukola ku kitongole ekituddukanya ekitongole ekyebyenjigiriza so ekibiina ekyo munnange nafuna omukisa okusavinga nga General Secretary owa mulundi ogwasatu mu 35th General Secretary bintu bingi tutuuse bakoleba abakulembeze bangi nnyo mu national politics ababadde nurtured by this association naye n'ebintu bingi bye tutuuseeko nti mu kibiina kino representation etandika ddala kuva mu kiraasi oba ne wunsa structure mu classroom y'omuntu then ne tuvaawo ne tugenda ku ddala ly'essomero ne tuvaawo ne tugenda ku ddala lya district ne tuvaawo ne tujja ku ddala lya national kati munne abayizi mu bintu by'enjawulo bye tukwasaganya abayizi tulina bangi abayizi mulimu abaliko obulemu abayizi abava mu bitundu ebyewala ebyo tuyita outskirts so ekibiina kino kituyamba okutrackinga ebintu bino and to making sure nti actually tulina good track era ekikongozeseza kwe kwagala okumanya kirowoozaako nnyo ku mbeera y'abayizi ey'omu maaso naddala nga bamaliriza okusoma okukwasaganya eri ensi gye baba kati bagenda okutomera tulabe nga abantu tebabonaabona nnyo actually recommendations tukoze mpitirivu lwakuba obuzibu obuliwo era bimu ku bintu byetwagala okukyusa nti tetuli we are not an authority ekibiina ekyo so authority naye nga si kitongole kya gavumenti kiryawo webali nnyo naye nga ebitongole birya nnyo idi miliyoni 38 okwate student omuteekemu executive director nga naye student naye nga emirimu mugiddukanya mutya wakati nga temuli kitongole mulinayo funding from the government tulinayo funding tufuna from the government notono naye nga etteeka lino lyenjogeddeko eryawagibwa parliament lyateekebwawo nti buli muyizi ayina ajja kusasulanga 2,200 buli mwaka ziyambeko ku nzirukanya y'ekitongole kino buli muyizi okuva mu secondary paka gyenjogeddeko mu university era just okuba nti waliwo obuzibuzibu oluusi mu collectinga sente zino naye nga eteekawo eriri era eno mu secondary at least bateekawo neteeka eddala nti essomero okufuna UNEB materials ebikozesebwa mu UNEB lirina okuba nga lirina ebintu byebisasudde nga ne wunsa fee mukuzo era ng'ozesomera mali efiira lyokka kubanga ekibiina ndaba kyadda nate siwulirangako omuzadde wange bamugamba leetayo unsa fee nedda kati essomero lyo likwata sente ezo ne liziteeka ku school fees katugeze ku ne communicating eri abazadde kati omuzadde yasasula kimu kya sente naye nga neeza 2,000 mwezi olwakadde katuwumulemu katono tugenda kukomawo Dr. Kasulu ono tukyamwagalira ddala lwaki abasawo ba yintaani bagaana okuyingira munda okutandika okukola ate nga gavumenti yabagamba akasente kaliseewo bagenda kukola so nga ate tukyayongerera ddala okutambula n'okulaba ebyenjigiriza mu byalo bisobola okukyukamuko ne bituuka ku mutindo ne byenkana ne cities oba towns oba nedda tukomawo twongera okubaaniriza akatundu kaffe nno kano akasemberayo ddala kabaamu eddakiika nga 15 naye tujja zikozesa bulungi tulabe nga tuggusa ensonga tukutte ku byanjigiriza bisobola okutuwa obulungi Uganda ensuubize 240 twagala okuba nga Uganda ekyuseemuko baagambanga GDP yaffe eri mu sente eziri mu $5 billion n'okudda waggulu kinaasoboka oba nedda ebyenjigiriza bye bimu ku bintu ebiyinza
okututuusa eyo saako n'ebyobufuzi nga bizanyiddwa bulungi. Ako saagala kajjawo buli wenjogera ebyenjigiriza. Abayivu e Benghazi baali mu kukwatagana n'abatali bayivu bulungi mu Tripoli. Ogenda okkakkana ng'ensi yaabwe bagikubye ki? So okuba nti Libya erina abayivu bangi n'okubeera nti erina bannabyabufuzi bangi essaawa eno tekigigasa. Lwaki? Nti baalema okuintegratinga bagatte wamu ekintu. Ffe tetwagala biraba era y'ensonga lwaki njagadde tutandikire na ku nsonga ya intern ng'erimu bannabyabufuzi erimu ne sayidi ebyebyenjigiriza. Mr. Kasule, ekizibu kiririddawa ekirungi nti oli medical doctor? Sebo moderator, ensonga y'abayintaani eno nsonga etukwatako ffenna kyenina osooka okutegeeza eggwanga era kiba kya buli akenyo eggwanga okulowooza nti olutalo olw'abayintaani bayintaani bwekali balina oddubaamu kubanga service bayintaani gye bawa bagiwa eri bantu ba bulijjo malwaliro oba okitegeera era nze nga sinaana kutaanya nsonga eno bulungi nyongera okukoowoola public yonna ne abantu abalina ekikwatako okutugattako mu nsonga eno ey'abayintaani tugiguse kubanga kiyamba ffe ffenna tekiyamba bayintaani bokka. Kati mwe munnange ensonga y'abayintaani obuzibu tulina gavumenti yo mu proposal yaayo eyagala kuggyawo ka facilitation akatono olwedde akabadde akatono bayintaani ke babadde bafuna kubanga bayintaani babadde bafuna akakadde kamu president yawa directive mu za 2017 naga tufune half of what a full doctor gets. President muneye wa muntula y'ebintu with his wise decision of things abalanga omugaso gw'abayintaani guno weguli oba kitegeera kati decision yeyo ya takewa into effect mulundi gumu mwaka gumu gwokka ndoza yali 2022. That's the only year we bafuna 2.5 era awo kasita kyaggwa nibazizayo ku kakadde k'ensimbi kamu kati over and over wazze wabaawo obutabanguko mu bayintaani bano okitegeera era kyekyamanyi sit down strike tetandikidde ku guno omulembe mwaziwulirako so tetumanyi lwaki ddala ministry yaffe eyagala tubeere nga tubeera mu eno embeera eva over and over kati obuzibu buliwa nti essaawa eno tuli bayintaani nga bayintaani balinga 24,000 kitegeera 24,000 era kati struggle ffe gye tuliko egamba nti bayintaani tufune lumu miliyoni 4 kati naffe twakoze eki twakalubyemukko kubanga otunuulira service kati kakameko kyenkugamba intaani asobola okubeera ku 36-hour shift 36 hour kitegeeza ennaku lulamba n'ekitundu wentandika shift olwaleero enkya ku makya weebuti mba nkoze 24 hours olweggulo ssaawa 2 n'ekitundu leero ekiro mwemba nzina okunyuka oba kiraba oyo gw'ogamba mbu ajja akole bw'atyo nga tomuwadde yadde ki 10 ate nga gwamusaliddewo wa wakola ki kubanga kikyotegeeza omulabi waffe ali eyo akitegere bulungi kikyotegeeza nti gwamusaliddewo wagenda gavumenti yesalawo wa intaani wagenda okukolera intaani nti gavumenti egenda kukwata kasitoma l'okusoma ogenda kukwata oweeyo dokumenti zo era ziraga nti omaze okusoma kyebayita you've satisfied the requirement of awarding of the bachelor's degree of medicine oba pharmacy n'ebiringa ebyo oba nursing kati gavumenti yo kasiteegira neekwata randomly nekukasuka weekutadde teyagala gwe weekyuzingire oba osanga olinawo obuntu bw'oyagala okukolerawo kati yeekwala negandi kati Kasule nkutadde eggulu ndi Hazi nkutadde Kyegeegwa kati ngenda kukwata nze Kasule nga bwondaba ninye bbaasi nentwala yange yonna ngende eggulu gyesimanyi ate nga naawe antaddeyo toyagala kukola ki kunnyambako kubeerayo bakuwa ezokupangisa ng'ogendayo amalwaliro agamu galina kyayita doctors mess naye olwa volume y'abayintaani otuukayo nga ne doctors mess ezisinga zonna ziri filled up ate amalala tegalina doctors mess oba okitegeera amalala tegalina kati munnange gavumenti eyagala nkole 36 hour shift nga wempangisa nze yeepangisizaawo ng'emmere gyendidde nzaakoze eki nzagyegulidde oba okitegeera kati awo
bwe tulina obuzibu ffe nga bayintani. Tewaliwo njawulo wakati wa intern wa government, medical intern wa government, nona ali private. Kati ye government yali mu proposing yegamba nja bayintani abasomedde ku government tubaweeyo akasente kiyata nabana communicating nga tumanyi bawaga bugambi tujja bawayo akantu oba kitegeera kati mbono intern wa private ye asigale nga akolera mmere kuba nanade na minister nga agamba nti tujja bawayo akamere okolere kawunga naki na bijanja nenga bayintani aba government batono nnyo bwe tukalculating era temalengendo kubuuza nti kangeze ku 225 ba medical interns abaliwo kati olowooza government erinako nga bameka government erinako nga 5 2,000 zonna private era babade mu insurance za private naye ate we babaga ba government hospitals era tukubira nnyo omulanga government tetulina kugenda maaso neno segregation eya simanga private intern and government intern kubanga tutuuka eri ffenna tukola ku government what people oba kitegeera sigera tuuka eri nga nti bannaye ono private intern agenda kukola maybe tuloba wa shift nze nkole gundi ate kasotekayo segregation oba ogenda tucyankalanya eno peje tukolera oba yona onyina obumu bwaffe nga bayintani nti wemani mu doctors mess kamalize kano gundi wemani ku doctors mess nga nina munnange wa private nze bampadde akakadde kadugezeke mwagalo nga we bibadde mbasomesa nze bampadde ahanga bibadde mbasomesa owa arts nga atunula bwa kyokka mwenna mugula ku katale keekamu muli ebintu byebimu nosanga sisebo nga gundi owa science afuna omusala gusinga n'ogwedi teacher obakitegeera eyo division yakajja oba otaddewo oba ogera tukuba oba otaddemu division iffe nga ate nga mu kugaba service eri abantu twetaaga obumu. Tukoze tutya ebyenjigiriza okutusitula nga tetulaba ku divisions bwe zityo singa oli mutestesi wa government wandikoze otya webale nnyo omutestesi wa program ekisooka okujjako divisions bwe zityo nsooka kutunuulira kwabo abali mu field bwetyo nti medical interns for example balina okubeera n'obugumiikiriza omanyi obugumiikiriza kikulu kubanga tulire tulaba nga government egezaako okulaba nti buli muntu akola bamufeyalinga actually kino nkikompeyalinga n'ekiri kye baakola abasomesa last time nti abamu baali bagamba nti nedda ffe tetujja kuddayo kukola kubanga temunatuwa ku ssente naye ate nembeera n'ekibuuzo personally ekigamba nti singa babawa ssente ezo munaasasula ebbanga lyemuludde nga temukola kiddemu mu sekendi wanje singa babasasula ssente ezo munaasasula singa babasasula yes tudizaawo obudde bwe mumaze nga temukola first of all n'abantu abafudde obwo obudde gavumenti yebuleese iffe batu placing era jeto placing tumanyiyo kati kifa government yakola bitu bino ensonga za tuli ready teri ntani aganye kola mbuki omusango ola aguza kakati nga tona guza ku government bwoba osoma fenna wano tusomye obeera n'ebiruubirirwa ebibyo ebiri personal ekyokubiri ng'oyagala kuddamu okuweereza kyokuguseemu mu society kakati eyo spirit tugambe nti medical interns tebagiina don't you have that we have that spirit naye nkuwadde circumstance nti bankutte bantadde mu kifo kyesimanyi kyesiriimu sirina bange eyo so how am I going yes njagala okusavinga kubanga kansuke nkuddemu kano nti nekana akakadde olwedde mbadde nsabinga community because the 1 million itself does not match the amount of work abayinjani gye bakola obuzibu buli ku kakadde oba buli butabaweerayo ddala obuzibu buli ku butabawa temufunayo yadde njagala kyogere ku TV ketubadde tufuna baagala kajjawo era yensonga etulwanisa era ffenna twe mu kulwana kyova tusazeewo nti tulwane nga tueyinga wagguluko osanga akakadde kabadde kakalo naate kati baagala buna ate nga sente weeri olwokuba abakaawo babongeza kati mulaba sente weeri kameko kekugamayo katonomedde actually onansonyi okuyingira obuddemu nabadde nsoma gundi bayita Institute for Economic Research Economic and Social Research kubanga yo yakubye torch mu mbalirira yaffe eyaguno omwaka neraga nti nno obuse that is true
that's trillion. Obuse bubiri ne 2.9 trillion. They are going to be unnecessary expenditure. Obuse bubiri n'obuwumbi lwenda. Mpulira obulaga. Bugenda mu bintu nga kyebayita special meals and drinks. Olw'abantu already abafuna emisaala ejiba preparing sa. So bwe mwagalako mumala benchmarking akasi mulyoka musaba. Tumanya kusente wekava. Bakwataganye batya. Kakati bakadde kampedde. Obwedda mpuliriza. Naye nze njagala akumaliriza nga njogera ebintu bino. Nti ekisookera ddala gwe medical intern sooka oleeta obuweereza bwo otulage ekyokola. Ekyokubiri bw'oba osoma tosobola kukulembeza kya ssente kusinga obuweereza ate bw'oyagala okuleeta. Era naye tasabye ziriza abadokita. Ekyokusatu tuyina institutions za nyingi mu Uganda yonna. Kakati bw'oba oyogera ku medical intern wali oyogeddeko ku ba security bo tebeetaaga ssente nga bali mu intern. So how do you know nga tebali mu intern? Bo tugambe tebeetaaga ssente ezisobola okubasomeseza. What about teachers abagenda mu intern? Wali owuliddeko omusomesa gwe basasula mu intern? Kati why do you take yourselves you people to be so special? Teacher yesalirawo gyana akolera intern. Kakati nze government yensalirawo. Ekintu kino abantu ba medical intern mubere ne discipline. Actually in fact ne Mr. Kasule kyali producer wange abadde agamba nti omusomesa HM amusuubiza nja kuwayo bweziti ate owa intern yete bamusuubiza abasajja bamalwalire bamuganya okusaba. Kati kankuulire mu polisi ya Miniso tebansuubira yadde okukwata n'ennusu 10 mu ddwaliro. Ye ne baasa ng'omulwadde ne baasanga busanzi kakati appeal esooka ngendera ddala kuba doctors professionals. Government bewadde emirimu kati tulina okusooka nabo balina okubeerawo ku mirimu because basaba emirimu nga balowooza balina okubeerawo. So those people they are supposed to be there. Actually njagala kwebaza Honorable Minister Baramu ne Honorable Namere okulaba nti basobola okugoberera abo abasajja bwe tebakola bulungi. Let them go. Bebaletera abayintani okuba n'amawaggali naye singa bali babeera ku mirimu singa babeerako ku mirimu bano tebandiyogedde kubanga kati bano beeraba nti be bakyaweereza obuweereza obusinga bali be bali staff emala mu malwaliro ga gavumenti newe mutabaawo singa tugamba nti kale kababeereko 24 hours tesobola ddala nakumala twetaagibwa nnyo era kyobola baframers ba polisi eno baali bakitegera nti bayintaani beetaagibwa era batuteekawo intaani tolina ngeri osobola mujja mu picture ya Ministry of Health newe oba oyagala nnyo mukama wange mwami gulesiriza bannaaye akadde kampeddeko mu dakiika ng'emu basiibule. Njagala kubasiibula abatulaba mwebala okubeerako naye nga tusaba medical interns we muli mukomewo ewaka obuweereza kikulu kubanga kyekyabatwala temwekyayisa mulimu temwekyayisa bantu kubanga mwayowaayo okulaba nti musobola okulabirwa obulamu bwaffe Abanayuganda. Ate ne gavumenti nsaba abo bekikwatako mugendere ddala ku ground bano abatakola baveewo bano abalina service eri smart badde ku mirimu bano ab'olugezigezi ba dokita nti ali wano ali lyantonde twala olugezigezi lwo oleete obuweereza wano mu gavumenti twagala service twagala omuntu waffe Munnayuganda alina okuba nga alina obulamu obulungi naye ebyo ebyokusaba omulimu n'omala n'oleeta olugezigezi ng'oli dokita tujja kufuumuula ogende. Amina. Mr. Kasule sebo basiibule osabe n'obwa president obwa president bwa unsa mu second singa asatu waakiri sebo genya kizito ze neyanza nnyo moderator neyanze munaye nsubuzisa njala okusibula abatulaba n'akalowoozo kano ababbi eggwanga lino munange bano balamu ne Namere bakwata bano babbi bankoko ku kyalo nambuzi ababbi eggwanga lino be babbi abakwata ssente nga baziteeka mu budget nga kyenyogedde nti obuse bubiri n'obutunutundu mwenda abagezigezi abalina obugombo bawerekera ku makubo babuteekamu mu budget kati feezo zetwagala zigire kukwezo ketwagala nti mutuweeko kubanga tuba tuli mukola ki tuli mukola service ngamaliriza sewo waliwo twayita Abuja Declaration President waffe yali mu Abuja 2021 basalawo ba heads of state balinga 15 nti buli ggwanga likwate ebitundu 15 ku 10 erya budget yaabwe ligiteeke
mu health sector fesayo ntukyali ku butuntundu mukaaga nezigwamu etwalike waggulu ennyo zatwalike butuntundu mukaaga mu 6.9 so tusaba naye government let us prioritize so much the health sector let us prioritize the issues of intern kubanga ensonga ba intern it is a timing bomb it is going to tujja kwa abantu nga bakongoka kale yanza nnyo era mukama batukumire ba students mumuwe bananga akalo musajja mwogezi mulungi ate musabira mikisa ne maaso eyo mu government eddako ofuna obwa MP amin tujira ddala mukama abatukumire temwerabira omulabiriza abandiza mu lunch hour olwaleero saawa 6 so nga tene mukutula njegere kwe kusaba okukuyita mu kiro olwaleero kwetekeretekere weraba